Doreen Sniper yafa nga yafiira mu nnyumba ya mukama we mu ggwanga erya Saudi Arabia gye yagenda okunoga ssente. Ono nno enfa ye abasinga bonna babadde bagibuusabuusa nga balowooza mukama we ye yamutta. Naye ku nsonda ez'enjawulo ziraga nti Doreen ono bambi okufa kwe tekwalimu engalo za mukama we nga we mugenda okuba nga muwulira akatambi. Omulambo gwa muganda waffe ono nkuba kyeyo munnaffe muganda waffe Munnayuganda munnaffe omulambo ogwo gwaddizibwa era nga nsuubira abasinga mwenna bankuba kyeyo mwali mu followinga story eno. Story ya Doreen yataayaya nnyo ku mikutu gya social media twandiba nti twali tuluddewo okugyogerako bwogezi, twali tukyayagala kumanya mazima kyekyamutta, yafaaki, ebisaabe yafiiramu, abamukozesa baaliriddawa, balina akakwate ku kufa kwe oba nedda. Era mu eyo process ne tulindako amale n'okuziikibwa. Muganda waffe ono yaziikibwa era obutambi mwenna mwabulaba. Wabula ekyenjawulo ku mulambo gwe we gwaddizibwa e Uganda, ebintu bingi nnyo byali bimisinga ng'ebimukwatako akatabo, amasimu n'ebintuntu ebirala. Tugenda kuba nga twogera ku nsonga zino nga tuteekako okubawabula, tuteekako claima nga ffe abantu oba nga ffe abakola nammwe. Yenze Sheila Adita bobo subscribing ku YouTube channel ya Feno kigenda kubanga kituyamba bulungi nnyo. Subscribinga o commentinge comments za mwenungi nnyo tubeere nga tugenda nga tuli ku page yemu. Mwenna abagala okunkubirako ku Instagram mbeerako link njibatira wawo wansi mu comment box. Kwata bukwasi mu link ekulete ku Instagram ofollowing osobole okunkubira essimu yo osobole okugikwata. Munansonyiwa ku maloboozi ge muwulira emabega mu background video eno wenjogerera wendi mugikolera ndi ku mulimu gwange gye nkolera gye ndikodindigidde akatambi kano. So amaloboozi ago agayitamu munagansonyiirako ddala. Tugenda kuleeta akatambi akawakirira information. Doreen yafa atya? Sniper kiki ekyamutta? Ani yamutta? Eyamutta yalina kigendererwa ki okutta omwana ono? Ye okufa kwe yali accident oba kwali kufa okutegeke nga bakumutegekedde nti kati ono tugenda kumutta ABCD. Ebiseera ebisinga baganda baffe abakola e Bulaaya battibwa, naye ate era n'abalala abasinga bafa bufi mu nfa ng'omuntu wanakeera ku makya n'afa. Eyo bwenna tugenda kuba nga tubyogerako. Kambaleete akatambi kano nga tetunnabakola kintu kirala kyonna, tukawulirize ate era tubeere nga tukomawo. Waliwo abantu bangi bandeetedde ensonga z'ono omuwala. Ono omuwala ayitibwa Doreen yafiiridde Saudi Arabia. Omuwala ono mutolosi, baboosi be bamuleka mu nnyumba ndowooza ne bamugamba tafuluma kumala ennaku 5. Balina we baali bagenze ndowooza ne bamuleka ewaka nga bulijjo bwe babakola mu abawala ebiseera ebisinga. Kati omuwala yo ono ndowooza bwe yalaba nga aliwo yeka ewaka n'agenda mu swimming pool atandika okuwuga then n'afiiramu. Omuwala ono bannyo bazze nga bamundeetera ab'enjawulo bagamba John tuyambeeko nti ate yali amuhositinga tatufaako. Kati kino kankibabuulire mwenna gwamanyi nti oli mutolosi oba opulaninga okutoloka. Wuliriza, olunaku lw'okeera enkya n'ova ewa boosi wo, kino mukiwulirize si mu bubi. Olunaku lw'okeera enkya n'ova ewa boosi wo oba otandise okwefaako weka gwe nga ggwe. Era boosi wo ky'ova olaba bamugamba nti omwana bw'atolokanga mu kiyumba aloopa ku poliisi, kiba kitegeeza nti awo y'omusango gwonna oguli kutuukako n'oguli kutuukako guba gumuvuddeko. Kampani yakuleeta neene ekkozesa eno zonna ne bw'oba ng'ofunye obuzibu nti ofudde oba ofunye buzibu ki, singa zaagala kwenyigira mu bintu byo ziba zibyenyigiramu just okukuyamba, so tekizikakatako nti bakuyambe. Wuliriza, ono omwana essaawa ya leero ndowooza tebanategeera bulungi eddwaliro ly'alimu wenkodde vidiyo eno. Naye ate era saagala mu stressinge maama Kyumba yali amuhositinga. Kuba ate ye kati ye bw'aba yali amuhositinga n'amufunira omulimu nti agende akole musango gwe. Baana mmwe be bafunira emirimu ng'otuuse eri gw'olina okumanya ennaku yo n'omanya n'engeri gy'ogenda kweyisaamu.
bwe kikutuukako n'ofuna obuzibu ng'obwono mu sister waffe bwe yafunye gw'oba ogenda kubanga obuguddemu wekka era oba ojja n'okkaabya famire yo. Banange twefuge. Fine, bw'obeera mutolosi oli wadde ogenda mu pate oba oli wadde ogenda ludda wa yonna yonna kubanga oba tokyafugika. N'ekijja ne kikutuukako kyonna ekikutuukako kati awo oba osigadde mu mikono gya gavumenti. Okitegeera? Si gya boosi wo, si gy'ono abadde akostinga, si gyaki. Wabula famire y'ono omuwala ngamba bwe nti kye mulina okukola mukontakitinge ne kampani yaleeta omuwala ng'ate naye era muba mugikontakitinga mu ngeri yakugyegayirira ebayambe. Wabula kyemanyi nti muba mugenda kubiteekamu akasente kangi paka kutuusa kampani eyo ekontakitinge kampani y'eno ekontakitinge poliisi ye mu records bajja kuba bamanyi omwana oyo gy'ali. Ekirala boosi gye yafiira toyinza kumanya statements ki gye yakola ku lunaku olwo kubanga eyali amukozesa naye yali amukozesa mu bumenyi bw'amateeka. Omutolosi bw'obanga bakukozesa bakukozesa mu bumenyi oyo gw'okolera abakukozesa mu bumenyi bw'amateeka era fine singa bakikakasa nti yabadde akukozesa ng'oli mutolosi etuuka mu bukadde almost nga 10 oba n'okweyongerayo waggulu gye bamukuba. So mu mbeera yonna aba yeggyako omusango era tewaliwo information yonna gy'ogendagenda gy'ali akuwe kubanga oyinza okumurekodinga obanga ng'akuŋŋaanya obujulizi. Okitegeera? So omutolosi yenna bw'afiira e Saudi n'ekirala kye mbadde neerabidde musobola okutuukirira embassy kubanga wadde otoloka tekikuggyako kuba nti oli munnayuganda. Kati awo makati awo embassy yeyina okuzaanyawo poliisi, kampani y'eno, kampani ye Uganda naye mu balala bonna abadde amuhostinga simanyi mbugoomanye yamutolosa simanyi omanyi ki ku ssaawa eno waba tewakyaliwo gw'olina okublaminga. So mbabuulira bwe nti at least wadde okufa weekuli buli omu alina entuuko yo nti etuuka naye gezaako okwegendereza kubanga tuli mu mawanga. Weegendereze mu ntambula zo, weegendereze mu neeyisaayo, weegendereze ne mu bintu ebirala. Naye kyemanyiko kye nawulirako nti Abannayuganda abakola ekibiina ekya Ugandans in Saudi Arabia, Ugandans community in Saudi Arabia, ensonga ezo nazo bazimanyiiko. Kyemanyi nabo mu ngeri ey'okuyamba balina kye bagenda okuyambako. Wabula saagala abamanyi omuwala ono omugenzi saagala ate muleetewo embeera ey'okubanga waliwo gwe munenya kwabo abantu either omugenzi wabadde ng'ajja ng'atambulira eyo kati ebeera nsoba bayagiguddemu kizze bwe kityo wabula buli omu ayogera ne munne ayogere naye mu bulungi. Bw'atyo John bw'atunnyonnyodde ku nfa ya muganda waffe ono era n'atutegeeza nti nno okufa kwe munnange tekwali mu ngalo za mukama we wabula omwana ono yalekebwa ewaka bamuleka akuume ewaka ng'omuntu omulala yenna wabula ye n'asalawo okubaako by'akolaakola mu maka ga mukama we ekyamuviirako okufa ate era nga kitegerekeka nti okufa kwe yagwa bugwi mu swimming pool okwewugiramu nga bakama be tebaliiko yajjeko ekiwuubaalo bamulese waka yekka muyongobevu talina kyakukolako ye owange kanneesanyuseemu bw'atyo bwe yagwa mu pool agezeeko okuwuga ate bw'atyo n'aba ng'afiiramu. Wabula ng'ate amawulire amalala galaga nti muganda waffe Doreen yagenda okufa nga already run away nga yadduka mu contract ekitegeeza nti nno yali yeetwala yekka ng'omuntu nga yeeyinako obuvunaanyizibwa. Baganda bange kino nsiiba kibagamba everyday ne mbagamba nti embeera esobola okukyukira n'ekunyigiriza n'ekuleetera okusalawo okubi. Sigamba nti nno mmwe abadduse tuli mu basalira musango tetubasalira musango naye njagala omanye the consequences ng'ovudde mu contract. Bw'ovanga mu contract gye wasayininga ekisooka ng'ogibleachinze ogwo musango gwennyini osobola okusibibwa emyaka egiwera 7 osobola okudipotingibwa
ate era n'ekirala basobola okubaninga olwo bleachinga contract. Jukira bw'osayininga contract eyo ng'olaganye ne mukama wo okukola bakama bamwe babateekamu ssente empitirivu eziwera miliyoni 25 okuva mu ggwanga gy'oli ewammwe e Uganda okuleeta mu ggwanga gy'ogenda okuba ng'omukolera. Kati w'obleachinga contract eyo oba omenye amateeka oba oyina okusooka okusasula ssente ezo. Failure to pay that money or to compensate your boss asobola okukola ekintu kyonna kyayagala, either okukusiba, so imprisonment, asobola okuleetera okubaningibwa, asobola okuleetera okukudipotinga olw'okusazaamu contract. Era gwe wena abadde adduka mu contract ebintu ebyo bisuubire kyokola ebiseera ebisinga we mudduka mu contracts bakama bamwe badduka ku poliisi ne bareportinga a missing person ne bagamba omuntu ono yajjira mu linnya lyange ng'azze okunkolera naye kaakati yadduse n'agenda. Kiba kitegeeza nti ye yejjeeko emisango gyonna n'obuvunaanyizibwa bwonna bw'obadde oyina gy'ali naye bw'abadde ayina gy'oli. Obuvunaanyizibwa bwo n'abwejjako nga mweyo case bw'ofuna ekizibu, for example death, ofudde, emmotoka ekukoonye, ofunye olubuto, obuze n'ebintu ebirala, she is not countable. Era teri muntu yenna agenda muvunana nti omuntu gundi ne gundi gwe waleeta afudde lwaki yagenda dda ku poliisi n'aclaiminga mbunno obuze. Era ky'okulaba abasinga ku mmwe babateekako n'emisango egy'enjawulo nti omuntu ono yadduka ewange ng'amaze okubba oba omuntu ono yakola bwati ne bwati abamu ku mmwe ne mukwatibwa ku bisaawe nga mwagala okudda. Kati awo ne tubakubiriza ne tubagamba nti wooba okooye okukola ewa mukama wo muyina engeri endala gye musobola okusazaamu contract eno n'osigala nga tolumiddwa ne mukama wo n'asigala nga takoze eki talumiddwa. Olw'ensonga bw'onoofuna ekizibu nga ofulumye ew'omuntu alina okubeera naawe ekizibu ekyo omuntu oyo tekimukakatako era temukimuvunaanyizibwako oba weetutte. Era mu eyo ensonga bw'ofiirayo, for example nga muganda waffe Doreen bwe yafa, nti abantu companies eyakutwala ne company eyakurecevinga ng'otuuseeyo tebakakatako kukuwa buyambi olw'ensonga igwe bakusangula budda mu sisitimu yaabwe, tokyali mukozi waabwe, igwe wagenda n'ova mu sisitimu yaabwe. Okuyambako buno obuyambi obutono bwe bakuwa babukuwa willingly bo ng'abantu olw'omutima n'okulumwa ne bagamba omuntu ono yayitako mu ngalo zaffe katuyambe family ye tukomyewo omulambo gwe oba tukomyewo mayiti. Naye bwe bagaana era okuyamba babeera batuufu olw'ensonga baba tebakyakuyina. Mwasayininga nabo nti ogenda kumala emyaka 2 ng'okola eyo gye bakututte obuwiiki gwe n'osazaamu contract nga bo tebannaba kukusazaamu. Era nga tobategeezezza nti ekintu kye bakuwadde okikooye. Mu ekyo ne bakuteekako obuteesi X nti ono yatuddukako takyali muntu waffe. Kyova olaba we mufuna obuzibu nabo bagaana okuvaayo bayamba. Mbasaba nnyo mwekuumireyo gye muli kubanga neyo gy'oba odduse ewa mukamaawo eyo yonna ebweru gy'ofuluma nayo waliyo ebizibu. Yenze Sheila Adita imbaagala nnyo subscribinga, kwata ku notification bell buli katambi konna ketuteekayo kabeere nga kakutuukako bulungi nnyo ate era otwekuumireko ne ku mitimbagano emirala imbaagala nnyo.